Mpuliriza omulungi, nzikiriza nkulamuseeko munnange era nkwaniriza ennyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu kitabo kyaffe kino ensi gye twafiirwa. Okukujjukizaako ku ebyo bye twalabye mu kitundu kyaffe ekiwedde, twabadde wansi w'omutwe emmere era ng'omwo twalabiddemu ebintu bingi omunyumya by'atugamba nti bikyuse mu mulembe guno, nga engeri enva z'ebinyeebwa gye zaategekebwangamu, emmere engeri gye yafumbibwangamu okuva mu kugiyunja okutuuka mu kugisoosootola, enva endiirwa ezaaserulizibwanga ku mmere n'ebirala bingi byatulaze ebyafiira mu nsi eyo ye gy'agamba nti twagifiirwa. Era nga bwe twawunzikidde nga tulaba atunnyonnyola ku kiyitibwa olujjuliro, engeri gye lwasomesangamu omwana era twamaliriza atubuuza nti ddala wakyaliyo essomero erisomesa okwenkana olujjuliro nga bwe lwasomesanga. Awo tubadde tufundikiridde ekitundu kyaffe ekyo wansi w'omutwe emmere. Nkusaba onzikirize akati nkasimbulire ddala awo nkwongereyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekikulu ennyo ennyo ennyo, ekitundu kyaffe kino ekiri wansi w'omutwe okusoma. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Abaaleeta ensoma eno eriwo ensangi zino ey'okutuuza abayizi mu bibiina ne basomesebwa okumala ekiseera mwebale, kuba okuyita mu yo tusomeseddwa ebintu bingi nnyo ne tubimanya, kale wadde ebisinga tetubitegeera, naye ekyo tekiŋŋaana kusigala nga mbeebaza. Nga tuyita mu nsoma eyo tumanyisiddwa ku byafaayo by'amawanga mangi, ku ngeri ebintu ebimu gye bikolebwamu okugeza amasannyalaze ne kalonda omulala muyitirivu, era mukkirize nziremu mbeebaze. Mwebale. Wabula nga bwe mbeebaza era mukkirize na kino nkyogere nti ku ludda olulala bambi mwatuleetera olumbulege. Mu ntandikwa byali birungi, naye nga bwe bagamba nti ebirwa bikyukana, ddala gwajabagira dda. Mu ngero zaffe ennyingi ze tulina mulimu olugamba nti ssajjabbi teribulako kalungi kaalyo, n'olulala olugamba nti omulungi tabulako kamogo. Amakulu gaazo tegafaanana wadde akatono. Mu njogera ennyangu kaŋŋambe nti zikontana. Kale mbasaba ku ngero zino bbiri oluvannyuma lw'akanyomero kano mulondeko lwe mukwataganya n'okusoma kuno okuliwo, oba ddala ssajjabbi eyitabulako kalungi kaalyo oba omulungi atabulako kamogo. Weewaawo enkola z'okulima embi eziriwo ensangi zino okugeza okufuuyiza ebbomba mu nnimiro nzivumirira nnyo. Ekituufu kiyinza okuba ekizibu, kaŋŋambe nti ekitasoboka okwesonyiwa enkola ng'eyo okusinziira ku nsi nga bw'eri kati, okuggyako nga tuddiddeyo ddala gye twava. Ku mulembe guno mu maka tewakyaliyo baana b'oyinza kwesigamako nti banaalima omuddo kikusobozesa okwesonyiwa ebbomba egukaza. Kino tekiri bwe kityo olw'okuba abantu tebakyazaala. Nedda, nze ndowooza nti emberebezi esinze kusibuka ku masomero gano n'okusoma kuno okwefuza ensi. Anti luli tekwali kwa muggundu nnyo nga bwe kiri ensangi zino, bwe kityo ng'abaana awaka babaawo ekiseera ekisinga obuwanvu olw'emirimu ne gitambula bukwakku. Kati ebintu byakyuka nnyo 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 nnyo. Omwana oluyiga okwogera ekiddako kuba kumutwala ku ssomero, n'akeezebwa ku nsowera, n'asiiba eyo, n'adda eka ng'obudde buziba, ate nga n'abamu ku masomero basulirayo ddala okumala ekiseera ekiwanvu. Era mu biseera by'okusoma osisinkana omusajja eyazaala abaana be 7 oba 10 naye nga talina wadde ne gwatuma ekibiriiti, olwo nga bonna amasomero gaabamira. Ng'oggyeko abayizi abasula ku ssomero n'abadda eka babulwa obudde obusobola okuyamba ku babazaala, anti badda n'emirimu mu bitabo byabwe, mpulira bagiyita homework. Mu bufunze
omuzadde n'abulwa omugaso gwonna okuva mu mwana gwe yeezaalira. Wandirowoozezza nti mu mpummula abaana lwe bayamba ku bazadde baabwe, naye nakyo si kituufu kubeera amasomero mangi nnyo agasomesa abaana mu ziyitibwa empummula. Kale bwe kituuka ku by'okulima, omuzadde yeesanga nga talina kyakukola mpozi okukwata ebbomba afuuyire awanda erimiddwa abaana, ekintu ekireetedde ettaka okusensuka obuziina, anti ensiriŋŋanyi, ebisokomi n'ebibuka ebirala ebiyambako ettaka okukuuma obugimu birekebwa bifudde. Bw'oba owakanya kye njogerako, gwe buuza ku bakuliraanye olaba bamanyi ekisokomi. Ekirala, ffe bwe twasomeranga nga tusoma kitundu kya lunaku ne tudda awaka, ate era n'oluwummula lwabanga luwummula nga tusobola kusanga ssomero lyonna lisomesa mu kiseera ekyo. Era kyetwava tubeera abakozi abalungi kuba obudde bw'okukola bwaliwo nga bungi. Kale eyo ye yali emu ku mpagi sseddugge lwaki emmere mu maka gaffe teyaggwangamu ate ne tufunanga n'obudde okugunjulwa mu mpisa. Mu biseera ebyo twasomanga tumaze okuvumbavumbamu, anti ku myaka 5 omwana kwe yatandikiranga okuteekebwateekebwa okugenda ku ssomero, wabula era waaliwo n'abaatandikanga nga bagoba kuweza myaka 10, ekintu ekyakyuka ensangi zino. Tukkirize nti kati abaana batandika okugenda ku ssomero nga n'okwogera tebannayiga bulungi. Bumaama ne butaata ne bukeezebwa mu mpewo esonsomola ne ku magumba mbu bugenze kusoma. Naye nga busoma ki okuggyako enkanja enjereere? Nze ndowooza nti omuntu yandimaze ekiseera kitono ng'asoma, naye n'amala ekiseera kiwanvu ng'akola by'asomye. Okugeza, omuntu amala omwaka oba 2 ng'ayiga okutunga ekyalaani, wabula amala emyaka 10 oba 3 ng'akola omulimu gw'okutunga. Ndowooza nti awo okusoma kuba kulina amakulu. Naye okusinziira ku bye tulaba akakyo kano, bwe kityo si bwe kiri, anti obudde obusinga ffe wano tubumala tusoma, wabula ate era ekyennaku nti bwe tutandika okukola tetukola ebyo bye twamalirako obudde nga tusoma. Kuba osanga yatwala emyaka 2 ng'asoma ebyafaayo by'Abazungu n'embeera y'obudde mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, ng'ate bw'atandise okukola abazze bitanda na nzigi. Ne weebuuza nti obudde bwe yamala ng'asoma emirundi ensi gye yeetooloola enjuba buli lunaku yayonoona bwaki? Ku nsonga eno nno nsaba ntegeerwe bulungi. Siri mu kuvumirira kusoma nti kubi. Nedda, ekyo si kye ŋŋamba. Ensonga yange eri ku budde abaana bwe bamala nga basoma bye basoma, engeri gye basomamu bye basoma, kw'ossa ne bye basoma byennyini. Oboolyawo byandibadde birungi singa bisomesebwa mu mwaka gumu oba 2, naye okusinziira ku budde bwe bitwala awamu n'ensimbi, kyefaanaanyirizaako omuntu okutambula mu mayiro 6 nga gy'olaga onoonyayo biwata bya nte. Ekituufu ente njala ne bw'eba egiruma etya, olugendo lw'oba otambulidde ebiwata ebyo biba tebirugwanidde. So singa biba mu wa mulirwana, kiba kisaanidde ggwe okugenda okubinonayo. Mu bufunze, wadde okusoma kwa mugaso, naye ensimbi n'obudde bye kutwala ate byo nze ndaba bya mugaso emirundi 10 okukusinga. Era bwe kuba kuwaanyisiganya, nkiraba ng'omuntu awaayo embuzi eri eggwako bamuweemu olubatu lw'enswa, mpozi ng'omulubaale bw'atyo bwe yakulagidde. Awo nno wensabira abateekerateekera ensi eno, bwe kiba kisoboka nga n'ensi yaabwe bagyagala, bakendeeze ku budde abaana bwe basomeramu bye basoma, oba bateekewo ebisomesebwa eby'amakulu era ebijja mu budde ne ssente abaana bye batwala nga basoma. Mpozi bwe kiba nga kye bakola kati kye kituufu, era nsaba baveeyo batulage ebirungi ebingi ebyo ffe abamu bye tutalaba, kuba obutamanya bwaffe nga bwe bayinza okubuyita bwanditufuula abagayaavu mu nsonga z'okuweerera abaana baffe. Okwo kuteesa si kuyomba. Ekirala ekinkwasa ennaku kino kankyogere ku masomero ga secondary. Eyo abaana basoma amasomo ze bayita subjects agasoba mu 10,
ng'ate agamu gaawuddwamu emirundi ng'ebiri. Wabula nga buli ssomo lirina omusomesa owaalyo oba abasomesa babiri nga basomesa essomo limu. Kyokka ye omwana omu nga kimukakatako okusoma amasomo ago gonna agasomesebwa abasomesa abo bonna, era buli kimu kye bamusomesa akikwate mu mutwe gwe gumu. Temulina kisa. Gwe omwana n'ava mu ssomo ly'okubala, amangu ago n'adda mu ly'ebyafaayo, n'amalala ne gagoberera. Olunaku ne lugenda okufundikirwa nga musajja wattu oba mukazi wattu asomeseddwa amasomo 5 mu mutwe gumu. N'olunaku oluddako bwe lutyo okutuuka sabbiiti bw'eggwako, emyezi 3 ne gyekulungula ng'omwana bw'atyo bw'asoma. Ebigezo bwe bituuka, omwana oyo n'atabyanukula bulungi, olwo n'akangavvulwa, n'atimpulwa, ng'alangibwa okubeera omusirusiru. Kyokka ekisesa nti abasomesa abasinga bwe baba bagolola empapula z'abaana, bo baba n'obutabo bwe bayita marking guide obubalaga eby'okuddamu ebituufu bye balina okuwa akabonero. Naye nga ye omwana asomeseddwa, tebamukkiriza wadde okwebuuza ku muyizi munne bwe baasoma era bwe batudde nga baddamu ebibuuzo ebyo. Nkimanyi olugalo bangi nti batadde mu kiwundu, naye gakyali mabaga. Kuba nammwe ekyo ekikolwa kye mukola bwe mba wa kukiwa linnya nkiyita kukabasanya. Oyinza okumbuuza nti tewali baana basomesebwa mu nsomesa eyo naye ng'amasomo gonna bagakola bulungi? Ekituufu kiri nti gye bali, naye nze ndowooza bandibadde bagezi nnyo singa babadde basomesebwa bulungi. Kuba omuntu bw'olaba asobola okulya muwogo ku nkejje n'asolobeza oba n'akuba ennoga mu lumonde, kitegeeza bw'omuwa ettooke n'oluwombo lw'ekinyeebwa ate kiba kigenda kusukka. Eyo ndowooza yange, era ekyo nkivuddeko. Waliwo n'ekinjo ky'ekirala mu mmeeme kye nandyagadde okwogerako bwe mba nkitegeera bubi era nfuna okuwabulwa emmeeme entereere. Nina okulowooza nti obulamu obuli wabweru w'essomero omuntu bw'ateekeddwa okusinga okubeeramu, naye ate bwo tebuweereddwa kaseera mwana oyo okusobola okubutegeera, ate nga ne by'asoma mu bo mwateekwa okubikolera. Kyova olaba nga abaana bangi abagezi mu bibiina, ate bwe bajja mu nsi eno oluusi abamu balemererwa okugiwangula, kuba obudde obusinga baba baabumala kukuddamu bibuuzo bya ssomero ne batalowooza ku bya nsi, ate ng'ensi yeebuuzisa bukambwe. Ekirala, nze era ndowooza nti ggwe ekikufuula ow'omugaso gye ndi byebyo by'osobola okukola nga nze sibisobola, nange ekinfuula ow'omugaso eri ggwe byebyo bye nsobola nga ggwe tobisobola. Singa mu nsi ffenna twali tusobola okukanika, okujjanjaba, okuzimba n'emirimu emirala gyonna egyekuusa ku egyo, tewandibaddewo yeetaaga munne. Naye olw'okuba amanyi okubajja ate tamanyi kukomaga, kye kifuula omukomazi okuba ow'omugaso eri omubazzi. Wabula okusinziira ku nsoma abaana gye basomamu wano, batendekebwa okuba nga bamanyi ebintu bye bimu bonna, kuba abatuula ekibiina ekyomusanvu kw'ossa ne siniya ey'okuna, bonna mu ggwanga bakola ebigezo nga bifaanana. Olupapula lw'okubala olukolebwa omuyizi w'embaale n'owaffe ekyengerero nnyini olwo lwakola, ekitegeeza nti ne bye baasomesebwa bye bimu, si weewaawo. Kati ekibuuzo awo wenkijja, bwe biba nga ddala ebibasomesebwa bya mugaso, ani anaabyetaaga okuva ku munne bwe kiba nga bonna babimanyi? Oba ekisinga obukulu kya kubimanya wabula si kye bigasa? Buuza bubuuza ng'atamanyi nsobola okumanyisibwa. Oli asobola okuŋŋamba nti abasoma siniya ey'omukaaga kw'ossa ne yunivasite bo basoma byawufu era nga ddala oli mutuufu, naye nze ndowooza nti mu kiseera mwe basomera ebyo ate mwe bandibadde bakolera bye baasoma. Ng'okiraba otya ekyo?
Ekintu ekirala nze kimbobbya omutwe lwe lulimi oluzungu oluwambya amasomero. Njagala okubajjukiza bannange bwe muba mwerabidde nti lino eggwanga Uganda lya Basoga, Banyankole, Bagisu, Baganda n'amawanga amalala amazaaliranwa. Naye ekisinga okwennyamiza nti ennimi enzaale ezoogerebwa amawanga ago teziweereddwa mwagaanya kutegeerwa bannyinizo, wabula okuggyako ate watondeddwawo engeri ez'okuzitta. Mu masomero agamu abaana baweebwa ebibonerezo ebikakali nno singa basangibwa nga boogera ennimi zaabwe enzaaliranwa. Ekyo mukimanyi. Awo alinamu ku magezi amatonotono ne weebuuza nti bugwagwa nnabaki obwo? Njogeddemu bubi, ekyo nange nkimanyi, naye sijja kukyetondera kuba baalugera nti n'enjogera ennungi esenza ekiswa ku luggya. Mu masomo amangi agasomesebwa ku mitendera egy'enjawulo, ebitundu nga 98 gonna gasomesebwa mu Luzungu, okugeza amasomo agakwata ku ddiini, ebyafaayo, eby'obulimi, eby'obusuubuzi, ebya ssaayansi n'amalala mangi. Kyokka ng'ate era tulina n'okusoma essomo ly'Oluzungu nga lyetengeredde lyokka. Singa Oluzungu lukulema okutegeera, oba tokyayinza kutegeera bya bulimi, byafaayo n'amasomo amalala gonna agasomesebwa mu lwo. Naye nga mbuuza, amasomo ago tegasobola kusomesebwa mu nnimi zaffe enzaaliranwa? Bwe kiba tekisoboka, olw'offe abazaaliranwa mu nsi zaffe gatuyamba ki? Ku nsonga eyo, ng'eggwanga ndowooza tufiiriddwa abantu abagezi bangi abanditumbuse era ne bakuza ensi yaffe nga bayize eby'obulimi oba ebya ssaayansi. Naye ng'ekireese obuzibu y'ensonga y'okuba nti bambi si balungi mu kumanya Olungereza. Omuntu ayinza okumbuuza nti oyo alemereddwa okutegeera Oluzungu, amagezi olwo gamubeera luddawa? Gwe kankuddemu bwe nti Oluzungu si lwe lupimo lw'okutegeera, wabula lulimi ng'ennimi endala. Kale olw'okuba okumanya Olulugwala tekikufuula kagezi munnyo, bwe kityo n'okumanya Oluzungu si kye kikufuula omugezi, kubeera waliyo Abazungu bangi aboogera Oluzungu obulungi naye ng'ate si bagezi wadde akatono, nga n'abamu tebalinnyanga nako ku ssomero. Omuzungu bw'agwa eddalu takyusa lulimi nti atandika okwogera Olutoolo oba Olulaŋŋo. Nedda, asigala mu Luzungu lwe mwe yeesiigira empitambi n'okuwemulira. Ekyo kitegeeza nti okumanya obumanya olulimi si kye kikufuula omugezi, era ne kitegeeza nti n'obutalumanya tekikufuula musiru. Ekikola amakulu byebyo by'oyogerera mu lulimi olwo, wabula okuggyako ng'olulwo olw'obuzaale lw'otamanyi. Ziri endala ne bw'oba ozikuba budinda naye ng'olwakuzaala tolumanyi bulungi, olwo ate lw'obeera embuzi embula bwoya. Twekubemu ttooki tulabe nze naawe tugwa luddawa. Naye nno munnange, wadde Oluzungu luweereddwa obudde obwo bwonna mu masomero, abasinga tumala emisomo gyaffe nga tetulutegedde bulungi, era batono nnyo abasobola okuwaanyisiganya ebirowoozo mu Luzungu nga ddala bikiikirira okutegeera kwabwe mu bujjuvu. Era bangi baba ne kye baagala okutegeeza nga kirala, wabula bw'abulwa engeri gy'akyogeramu mu Luzungu, amaliriza anoonyezza ky'asobola okwogera era n'ayogera ekyo, naye ng'ekyo si kyabadde ayagala okutegeeza. N'obuuza, luno olulimi olwatumalira emyaka emingi nga tulusoma, ate lwaki tetulutegeera? Wabula eky'okuddamu nakyo ndabika nayise nakyo, era nga kiri mu by'endowooza. Alina obuvunaanyizibwa bw'okungolola onampa akabonero oba n'okeesigaliza ng'olaba kye nzizeemu kikyamu. Nze ndowooza nti ekitugaana okutegeera Oluzungu wadde luweebwa ebbanga ddene nnyo nga tulusoma, si lwakuba nti tusomesebwa tetutaddeeyo mwoyo, wabula ensomesebwa gye tusomesebwamu yembi ennyo ng'era egendereddwamu kutumalira bumalizi budde ng'eno ebyaffe bwe bitwalibwa. Nga lwaki tuba tetuyiga?
abazungu bwe bava ewaabwe ne bajja mu mawanga g'abaddugavu kanjogere nti mu Uganda baba ng'abali ewaabwe kuba bo basigala mu lulimi lwabwe buli kye beetaaga ne bakifunira ku nkeeka kuba olulimi lwabwe baalutukaka era ne tulumanya. Wabula ggwe Omuganda bw'ogenda mu Ankole ate oba ng'agenze e Bunaayira era enjala eyinza n'okukuttirayo ng'olulimi lwayo tolutegeera ate nga nabo olulwo tebalumanyi. Kati ng'ekiba kisigaddewo kwe kweyambisa Olungereza lukole ng'olutindo okugatta Omuganda n'Omunankole. Mu Bungereza nkakasa nti Olungereza lwe lugatta Abangereza. Mu Germany era Germany lwe lugatta abaayo. Nga ne mu mawanga amalala ageetegerera bwe kityo. Awo we mbuuliza, lwaki mu Uganda Oluganda si lwe lugatta Bannayuganda? Ekyo siraba nti kyetaaga nnyo n'okunnyonnyolera. Ye abange, lwaki temunzikiriza ekitundu kyaffe eky'olwaleero wansi w'omutwe guno okusoma n'ekifundikirira wano? Omulundi ogujja Katonda ng'akkiriza wennyini we nnaava ne mbongerayo atakumira mpeera abankoomere. Mubeere bulungi. Mweraba.